Akalulu ka bonna kabindabinda buli kibiina kiri mu kwetegeka okusunsula abantu abatuufu abanabikwatira bendera mu kalulu kano ku bifo by'obukulembeze eby'enjawulo. Kati olwaleero munnamagye yaganyuka Gen. Mugisha Muntu azizzayo empapula ku kitebe ky'ekibiina ki Alliance for National Transformation okuvuganya ku bwapulezidenti ku kaadi yakyo mu kalulu ka bonna ak'omwaka ogujja. Muntu agumiza bannayuganda naddala abo abaagala enkyukakyuka obutagwamu ssuubi newankubadde nga waliwo ebisoomooza naddala mu kutegeka akalulu k'amazima n'obwenkanya. Level Ugandans who are frustrated, who have lost hope, you need to recover hope. Even those who didn't vote in 2021, because people say, this thing can't work. But life is like that. Muntu ategeezezza nti singa wabeerawo enteesaganya n'abululu oluvuganya gavumenti okuleeta omuntu omu omwetegefu okudda emabega w'oyo anaaba asongeddwamu olunwe. Where you are three and then only one is in a particular area, the one can organize the infrastructure for protecting votes for the third. Era asabye n'ebibiina ebiri ku mulamwa ogumu okumya okwesojjasojja wabula balwanirire kimu kya kukyusa bukulembeze bwa ggwanga lino. Manage communications, because another thing we think that is very, very critical for the opposition parties is to create an environment where we are not attacking each other. We have to organize an onslaught against the regime. So when we manage that, and the population recognizes that we are all focused on ousting the regime, that we are not competitors. Onera yennyamidde olw'emivuyo egyayoleseddwa mu kulonda akamyufu ka NRM wadde nga gino gize gibeerawo okuva emabega. It was as messy as the one of 2021. Some time back we thought that maybe the ruling party would have learned from the errors and mistakes of 2021 primaries in the ruling party. But it seems they learned no lessons. Era ayogedde ne ku bakaba parliament abasooka okulinda okugulirirwa okukola omulimu gwabwe. Look at the last parliament, what it did. The majority were NRM, 300 plus. Did they have any positive impact? Nothing being bought there, paid to legislate, imagine. Waliwo ne bannakibiina abalala abazizzayo empapula zaabwe okukwatira ekibiina kino bendera ku bifo by'obukulembeze eby'enjawulo. Tujja kubaako bye tufuna ebinaazimba eggwanga lyaffe kubanga bano abali emabega gaffe eno generation eriwo eya 1986 yeri mu kuggwawo complete and also. Abangi abatudde abatalina mirimu kitegeeza nti abavubuka abatafaanana nga Fatuma abasobola okuyimusa eddoboozi lyabwe negamba katwerwaneko basigala bataayaaya. Abeegwanyiza okuvuganya ku kifo ky'obwa pulezidenti ku kaadi ya anti kwa kukomekkerezebwa nga 27 omwezi guno. Amani Matovu agafeeyo ku Spark TV.